To check in at any time. I'll take you out. Tomorrow? But tomorrow is busy. I'll make it for you. When you daddy? No one no kasa one pay daddy. Yes sir. Yeah daddy. Kale daddy kanzije katikati. Daddy yavuddeko matana maliza naye nja kukubira twogere. Fine. Ndoza twali buzibu. Program yetu tugisigaleko. It's okay. Neka sinesha mbadde nkyalina byegamba bingi naye kati tugenda okukola tugende lumu nga we nkunyonyola byenjagala malosi nkagenda dandi mpikinga ebintu tukomeo. You're going to meet your dad, not my dad. So genda osinkane daddy wo omulabe akuwa byayagala okuwa nzojja kundaba anytime. Kigambye nina byenjagala okugamba ebirala byestagambye kati tugende meeting daddy. Sweetheart, okay. Njagala ontegere bulungi. Genda osinkane daddy mumalirize. Nze oja kundaba. Okay. Bomalula daddy yango osinkana kawungezi. Bobo chidde daddy ogenda sigala wali eri ngende mulabe gwogana gana. No, kati mugaso kyoko kugenda okusinkana daddy wongo oli nani? Ayisebwe. Nzati nina byegamba nga wegambye. Banange oyagala nyo mpyo okulemera ku nsonga nawe sweetheart. Okay, fine. Tugende. Kwagala nnyo. Ebyo byoyagala. Bera njagala bere nawe ndo obusinga. Assalamu alaikum daddy. Wa alaikum salam. Halina. Biki byoyambadde? Alemba nagano kwambala obubi. Badde nvali. Oludde nayo. Nze tonyambalyanga bintu ebyo nabigana. Oyo daddy. Okuva dibera serious. Bitandika bitya. Kijja kyokubanga daddy wo. Biki nawe byombuuza kani yo daddy. Abaki. Wani daddy. Musisinkanye mutyate ne mukwatagana amangu. Ono yani. Omuyita otya? Daddy, tell me. Kijja kyokubanga ali maaso. Lwaki oyita daddy wange daddy wokani? Daddy, nteka bifaananyi kituufu. Daddy biki bino? Abange kye kigenda maaso. Daddy, this is my girlfriend. Eh? She's my girlfriend. Tubadde n'emyaka egi. No, tekisoboka ono mwannyoko. Mubadde mutuuse wala. Nnyo mbalina namuwasa. Nedda. Kiri bwe kiti. Daddy, tell me you're joking. This is your sister. Tell me you're joking, Daddy. Tell me you're joking. Halima, temubako kye mukola. Temubako kye mwongera maaso. Mukitegedde. Soboka daddy. Munyambe, muntaase. Yasini ono mwannyoko. Okitegedde? Daddy. Kati daddy. Nazzi kuno okumanyagananga mu kika kwabanga kwankizo nnyo. Era guno gwabanga mukisa eri abakulu b'ekika okukakasa abaana baabwe. Naye ennaku zino bino byonna tetukyabiraba. Kikulu nnyo abaana bo okwetegeera wamu n'okumanya ensibuko y'obujjajja bwabwe newankubadde bamama baabwe banjawulo. Kino nno kiyamba embeera nga zino obutatuukawo. Kituufu ng'omusajja biyinza okuba byakusobako naye nga bw'otatwala buvunaanyizibwa n'ozaala abaana ebweru ate n'obakuza kikukakatako okutwala abaana bano eri bannaabwe beemanye. Nammwe abavubuka bakuliridde mu myaka kya buvunaanyizibwa okusooka okwemanya n'okwetegeera nga temunnakola kusalawo kwonna na nteekateeka yonna okusobola okwewala embeera ng'eno etuuse ku bannaffe bano. Okugeza nga wano mu Buganda kikugwanidde okumanya erinnya lya munno eryokubiri, amannya ga maama we n'ebirala ebimukwatako. Kino kigenda kukuyamba okumanya oba omuntu gw'endiko ye mutuufu oba nedda. Naye ennaku zino tuwesanga mu mabaala mu bifo ebisanyukirwamu oba oli awo neyo gye tukolera ne tugenda bugenzi mu maaso. Awo enkubulize ekibuuzo gwa ndaba ku taata ono n'abaana ani musobya. Tubebaza nnyo mikwano, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala, mwe mutufudde kye tuli, mwebale nnyo naddala ba subscribers abasubscribing edda. N'abatanaba kusubscribinga genda ku YouTube ononye life eno osubscribing ate oluvannyuma okonene kade osobola okufunanga video endala ennyingi ezibuulirira ate era ez'enjawulo.